Mukimanyi nti Paalamenti y'eggwanga yayisizza etteeka nga teri kuddamu kwogera ku first family. Museveni ne famire ye teri muntu akkirizibwa kuddamu kwogera ku famire ye. Era etteeka eryo lyayise. Naye teri Munnayuganda akimanyi nti eryo etteeka lyakoze eki? Lyayise. Era teriyo memba wa Paalamenti yenna yabadde kuvaayo n'abulira Bannayuganda ku tteeka eryo. Etteeka lyayise, teri kuddamu kwogera ku Museveni ne famire ye, kwegamba first family. Njagala tujjukire nti Museveni alimba ensi nti Uganda eri mu demokrasiya. Era twamulaba ku interview yeemu ku BBC ng'agamba munnamawulire nti Ugandans are in charge. Uganda is not like Libya. Uganda is not like North Korea. Uganda is not like Russia. Uganda is not like Sudan. Uganda is a democratic republic, is a democratic country. Ugandans are in charge. Naye Museveni, webale. You are proving the world that Uganda is a dictatorial rule. Era gwe kenyini oli mukiprovinga. And you are the one ku kazindalo ku TV y'eggwanga gye bayita UBC ng'otugamba politics is about okutunula mu kamwa. Kakati etteeka ery'obutakwogerako wavuddewo direeta. Era ekyakuwaliriza olireete lye ki? Kubanga gwe wennyini wayimirira ku TV y'eggwanga n'otugamba those stupid Baganda are saying you stop talking. Simanya kutunula kabaka mukamwa, kutunula Ssaabasajja mukamwa. Politics is about okutunula mukamwa. Museveni, how dare you? You stand on your two legs and start abusing our kabaka ng'omutunula mukamwa. So how do you expect Ugandans nti bo tebakutunule mukamwa? Ojjawo olukusa olutunula Ssaabasajja mukamwa gwe nga toyagala bakutunule mukamwa. Eryo etteeka lye wakoledde Bannayuganda nti tebaddamu kwogerako. Twagala mukole etteeka eryo nga mukugira famire yo n'amajjeego oba ng'okugira mutabani wo obutaddamu kusereteninga mawanga gatwetoolodde na kusereteninga Bannayuganda mumukolere etteeka erimukwata. Kubanga mutabani wo ye muntu omu mu kumenya amateeka g'eggwanga Uganda. Famire yo ye first mu kumenya amateeka g'eggwanga Uganda, aga constitution y'eggwanga Uganda n'aga UPDF laws n'amateeka g'amagye. Famire yo be bannambemu mu kumenya amateeka. Aga amateeka ge mukola mugakolera baani? Anita Among, amateeka g'okola ogakolera ani? Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Uganda generali ani Muhoozi Kainerugaba ye muntu nnambemu nga first family yandibadde abeera one example to respect the law, but is the one example of violating Uganda constitution ng'amenya amateeka g'eggwanga Uganda n'amateeka g'amagye g'eggwanga Uganda. How dare you NRM people, how dare you okola etteeka tetulina kuddamu kwogera ku family eyo? How dare you? Aga amateeka ge mukolera Bannayuganda mugabakolera nga baani? Mukola mutya amateeka nga mmwe kennyini temusobola gagoberera? Oyo omuvubuka simanya ye Muhoozi Kainerugaba asiiba violating amateeka g'eggwanga Uganda n'amateeka g'amagye. Mwali mumukoze eki nga Paalamenti? Paalamenti yali emukoze eki? Aga amateeka mugakolera baani? Tubadde tukiraba nti musiba abaana nga mubasiba temulina tteeka lye muyimiriddemu. Kati musazeewo mweteeseewo ekiteeka kyemugenda okutandika okusibirako abaana b'abantu. Naye tweyongera okubategeeza kyemugenda okukola kiri kimu. Anita Among kyogenda okukola kiri ekintu eki? Gweyisa buyisa budget ya sente egenda okuzimba amakomera nga mayitirivu kubanga mugenda kutusiba tuli bangi. And we are not going to stop talking about that family as long as bakyali mu buyinza bw'eggwanga Uganda, as long as bakyali mu National House, State House Entebbe, we are going to speak about them. Eriteeka ligenda kukwata bangi kubanga politics is about okutunula mu kamwa, as your boss Museveni said. Akonjagala mukanootinge eryo etteeka Bannayuganda tebalimanyi. Kyekiri kye nabagamba mu vidiyo zange eziwedde nti Museveni atufugira ku mateeka naye tafugira ku mateeka. Akozesa mateeka okufugaza Bannayuganda. Ye buli waalaba ng'alina ky'ayagala okukola nga teri tteeka lyakikoleramu ng'ayeegunjizaawo etteeka erirye. Kati bataddewo etteeka ti omuntu yonna okuddamu okwogera ku first family ogenda kusibibwa mu myaka 10. Bw'obeera toyagala kusiba mu myaka 10
owenga si ya bukadde 100. Teri member wa parliament yatugambyeko kweri etteeka yadde opposition. Bantu mmwe mukolerani.